nti ku ssaawa byatuuka olwa mukaaga then nategeeza nti the following day oluyimba lugenda balufuluma lwe bayita bibaawo. Ku Sunday twali awo bwetyo ne tulinda oluyimba ne tufuna communication nti ku ssaawa emu ey'olweggulo oluyimba lujja balufuluma. Twalinda oluyimba ssaawa emu ne ziwera, oluyimba ne tutalulaba, ne ziwera 2 ne ziwera 3.4 Eddie Kenzo n'atuwa post endala. Abadde teyeewulira bulungi nga ye omuntu era kwe kusibamuko oluyimba, but tutegeezebwa nti olunaku olwaleero later on today oluyimba luno olwabibaawo Eddie Kenzo lwe yakola nga bw'olaba ekifaananyi ekyo bwe kifaanana ne sim ya lulina soon, very soon, later on today. Nkuwa assurance nti singa lufuluma nga ne sheno tennaba kuggwa ogenda bba gw'omu ku bagenda sookera ddala okuluwulirako oluyimba lwe bayita bibaawo. Luyinza okuba luyimba lulungi nnyo naye olw'embeera Kenzo gy'alimu omuntu ayinza okuwulira nga yayimbye biki bino. Tujjukira ffenna ku luyimba lwa Don't Care Eddie Kenzo lwe yakuba lwali bwe lutyo. Abantu abasingira ddala obungi ne bagamba bino biki bye yayimbye tebijja tukolera bino bwe biti and stuff like that. Emboozi n'ebeera bwetyo. But here we are, yaleese oluyimba lwe bayita bibaawo era yoyo atuwaaka waalwo. Katulinde tulabe ne bye yayimbyeko byonna bwe binaafuluma singa lunyamba ne lufuluma nga shot ennaba kuggwa. Nkuwa assurance nga bulijjo nti wano ojja bba gw'omu ku basookera ddala okugiraba. Now over to your Facebook messages.